Etegedde obulumi bw'okuzaala mama Bosco kaziiko omwana we kubanga bano abakazi bafuna bafune. Abakazi bafuna bafune tamanyi Bosco gye yava na nnyina. Mama Bosco aziiko omwana we. Abakazi basanga abasajja nga bakolamu olusente nga bazadde be babateeseteese. Ne bajja ne boonoona abasajja. Nze nkyogera kubanga nazaalibwa n'abaana balenzi. God Bosco bamutuwadde tugenda muziika. Bosco katumuziike e Masaka. Ekyalusobe ku bijja bya kitaawe ne nnyina kwe baliziika nnyina kubanga be baziika n'ekitaawe. Kooti ya Masaka ekoze bulungi nnyo esaze bulungi nnyo era tugyebaza kubanga ffe okuteekamu obudde bwaffe tubutaddemu lwa mukwano gwa Bosco. Nga ndi ku ludda lwa famire y'omugenzi naddala omwana Mike. Nze ndi musanyufu olwa kooti kino kyesazeewo kuba namwandu n'okutandikira ddala twamunnyonnyola ne tumugamba nti namwandu bw'oba osazeewo okuziika baana bo genda obaziike naffe tuziike Bosco. Kati n'olwekyo ndi musanyufu olw'ensala ya kooti eyo. Era ndowooza kizze lwakusika muguwa oguliwo kubanga gwe bw'ogamba nti abaana ogenda baziika eri ate ne kitaabwe bamuziika eno nga kooti eyinza okubaamu wayinza okubaawo okwemulugunya y'ensonga lwaki kikoze kizze. Etegedde obulumi bw'okuzaala mama Bosco kaziiko omwana we kubanga bano abakazi bafuna bafune. Abakazi bafuna bafune tamanyi Bosco gye yava na nnyina. Mama Bosco aziiko omwana we. Abakazi basanga abasajja nga bakolamu olusente nga bazadde be babateeseteese. Ne bajja ne boonoona abasajja. Nze nkyogera kubanga nazaalibwa n'abaana balenzi. God Bosco bamutuwadde tugenda muziika. Bosco katumuziike e Masaka. Ekyalusobe ku bijja bya kitaawe ne nnyina kwe baliziika nnyina kubanga be baziika n'ekitaawe. Kooti ya Masaka ekoze bulungi nnyo esaze bulungi nnyo era tugyebaza kubanga ffe okuteekamu obudde bwaffe tubutaddemu lwa mukwano gwa Bosco. Yoyo ali apika omukyala yonna sayidi ya namwandu teyagala kamera. Mukambwe Nawe ndabya akusongamu. ansonzemu kati nze nkoze eki kati just tayagala baddugavu alabika Kala yabwe. eyoyo Yanadde namulaze omwana era nakati uli akyamusipotinga. bannaye temumukwata Kale mumulabe naye temukwata. naye ndowooza n'ensonga bwetyo bweri Likugamba ku kamera mulina. Asaya alina kamera simanyi nangeri gye bakwatamu kamera naye kale buli kaseera akwongera okuyita omuwendo gw'abantu gweyongera okuba nga ate guwera bannamawulire bongera okuba nga ate batuuka mu kifo kino ate okusobola okubeerawo nga balaba omulamuzi engeri gyagenda okubeera nga ate ensonga owaye bwekus media sooka ojje tugiremu wano abantu tubaweereze wano so awo nno we tuli Abantu bagambe ekitambuza akantu like. bannange Banenge buli bwe mulayikinga video edduka ku speed gwe ne bwe batogishyalinze naye n'ogirayikinga YouTube kigikakatako okuddusa akantu. so balayikinge Mulayikinge ku mukutu gwonna kwoli layikinga ali ku Saimo official nachi celebrity track. Yes, nali ku celebrity track sharinga akantu twagala kutumirako ku Uncle Devotion mu control room yaliyo ya making sure nti ekifaananyi kisobola okutuuka wonna ne bannaye speed akantu kwe kaddukira Devotion kasita yafuna URSB anti kati buli kyomugamba agamba UCC manyi is a registered broadcaster naye yagamba UCC manyi tagamba company mpandiise omanyi yamumanyako UCC yamumanyako bw'aba yamumanyako awo yepankemu omukulu
ogamba otya kamonge ndi bulungi embeera ndowooza ogirengedde emabegakaawo abantu tebakwagala byewakola emabegakaawo okugeza omukyala era baka basinze kutegeera nze omumingiriza atatumuza mu bantu ti kamera nagambye eringa tiya gaasi ogwamu ngwe nga totegedde kyemmanyi mu bintu bino ewandagala ebbanga lyokava lingidde wano bwetubanga omulamuzi tannatuuka wano olowooza tunamufuna ku ssaawa nga mmeka omulamuzi yennyini kati okusinziira ku lulingi ye ewanvuyembwe babanga be balimu munda kirabika ebintu bize mu kansolingi oba oli awo kubanga alina batuze nagamba bajje bonna abafamire namwandu tabaddeewo kirabika omulamuzi tayagala kusala musango guno tayagala oba oli awo tayagala kusala musango ayagala abantu bano bakive ku mutima gwabwe butereevu kubanga kiwanvuyemuko okusinziira bwe tuba tusuubira Victoria Nakintu Katamba kati Katamba ye mwami abamwami mukyala Katamba omusanga akutte bulungi ekisooka amanye nnono ekyokubiri amanye obuzito bw'omuntu okufiirwa omuntu ne muziika nga mweyawuddemu kyekitegeeza kira kimanyi mu kino ensonga eno nnenemukko ate abalamuzinga bano beebuuza naye nkobadde abeera mukulu era kati zindagenza nempulira abantu eyo nga bagamba mwasinza ssente yatwala bino si byakusinga ssente omusango teguliimu teguliimu tuli budde wano era mbadde nga ndaba abantu bagamba balidde byo tebiriimu kulya okujja ng'omuntu nga bamubyeko bubisendeze nga bamulimbye kuba ekyo kisobola okubaawo naye nga wano tewabaawo kulya ssente kyendabye kubanga yabadde asobola okugusalira ku email nga bwe yagambye naye ekirowoozo ky'okugujja ku email agukomyewo wano ndowooza kirowoozo kya buzadde ate kya buntu kubanga email abantu basobola n'okwetema kuliko okulambikibwa. For example, waliwo omusango guli wano waliwo omukyala musobozi w'Masaka Nakyesiige yattibwa naye eggulu yadde akola lulimi ku vidiyo abasirikale gye baleeta nga abasibe beerumiriza eraga nti amawulire gatuyambako kubanga vidiyo nali ngipostinze ne bagimuweereza nga baloya babasibe bali baga nti AI naga nti sikituuse AI era nakola okulungamya ku vidiyo naga vidiyo ntuufu yakwatibwa bapoliisi nga simpangirire mukati kitegeeza buli kimu abaako n'okulungamizibwa newankubadde mukugu naye wabaako kati nga bino bolaba ebyonnono abuuza kino kiri ate mukyala mu Kristo saawa zigenda kubeera 12 abeera ali mu kyaki ogenda okujja wano akeera mu misa y'essaawa 12 mukyala mu Kristo nnyo era ojjukira ne meeting yasooka abafamire bwe bayingira mu ndeeyo mu kyemba basobola kuyimba kukola ebyannyimba za ddiini nalyoka ateekawo essala ddiini nalyoka abanjulira ekiriwo okukuubagana okuliwo wakati w'abantu famire ez'enjawulo n'amawulire teguusa kubanga ndowooza mu kaseera kano ke tuli buli omu yeetaaga munne kyendaba mu byonna sayidi y'omukyala tebaddeeko nnyo mawulire newankubadde abadde agamba bbaawe yalaama nti alina muziika eri empugu emmaka ge tewabadde nnyo amawulire gabadde nnyo nekusayidi ya maama abakulu b'ekika n'ab'enju nga bagamba n'abakyala abalaba nabavaayo ab'omugenzi kati akapaate we kajjidde be bakyala abamu okuvaayo nti waliwo nga omukyala bali tabamanyi namwandu kati mu kufa baavuddeyo namwandu baviirayo mu kufa kati abo nabo naawo ababo nabange kyogamba banajja wezikizezikizo ojja kukakasa emirimu gyonna gibadde gimeruka era mbagamba babeere gye bali okujjako nga balina kubayo kati essaawa zino ne beeyoleka ewaffe so obadde okyagamba kati kyemmanyi mu byonna ebintu bino nga bwe tubirabe ebintu bino bigazi ate njagala okutegeeza abantu bonna ndife tetulina ludda ekireeta obuzibu nti famire y'omukyala namwandu ebadde edoojinganya apamawulire era olabye bwazze wano aze yeebisse bw'ati ku mutwe kamera zino zizaala emize kituufu kamera zizaaza naye bw'oba toyagala nga kamera ebintu bino osobola bimalira munda eyo oli afulumye
badde mukambwe kamera emuyisa kati n'olwekyo awo olumu tusobola kukola ki nti olaba nga wabaddewo nga tetufuna saidi yaabwe naye nga famire ebadde esinga okuba n'amawulire ab'eŋŋanda n'ebibadde bijogerwako esinga okwogerwa nti wali wafunda batundawo kati ebintu ebyo bambe nga bibadde balina otangaaza ate ojjukira omulundi gwe twasobola okugendayo twalina mwanyinazo yaniifa ne batugjayo emisinde naye ate oluvannyuma ennyo bamba ne bakwatagana nange Katikkiro yagendayo ne bampita tukole infact baali bampise bakwatira vidiyo nabifaananyi ebigenda okujja ku fayiro zaabwe waneza kooti naye nendabamu elementi yaffe ey'amawulire nange nenfuna advantage eyo neŋŋamba oli mwangoba kyemwangobera kati nga kifuna mbujjuvu otwafuna Katikkiro oyo gwe mukisa ogwo kati oguliwo. Okay, ndowooza abatulaba bali ku Lubyanza nawe oli live abantu bakulaba olina ku 5 alinnye bangi olinako nawe lukaaga bonna baagala esimu ya Lubyanza yeetaaga essimu naye abantu olukaaga bali ku ssimu nange abantu baleka bakodo bukodo abantu ba Lubyanza banaaba bakodo bukodo so awo nno we tuli akasiriikiriro akali mu kooti y'embeera mwe tutambulira naye ndowooza katulindire kubanga ebisinga obukulu bigenda kujja nga bamaze okusala kitulinde ekyo awo firimu oba n'aba ya jingo be n'aba ya jingo omanyi kyendabawo mbadde nnoonya omutwe gwe tunaakozesa amawulire tugandi libadde essanyu jjaleere era kati n'obulumi obulumi n'okunyumirwa omulamuzi kyayagala liba essanyu lyokka olaba abeesibako bakkiriziganye kati awo olaba akafuba ako ennono eyinza okuba eyogedde ennono yandyogera naye naawe ngampulira ngaagirina ttiimu Lubyanza omuwulira ekigambo nnono kya mirundi 2 mulimu ebiraamu omulundi ogusooka mulimu ekiraamu ndi omugenzi yalaamu eyo nnono yakulaamu era omukyala agamba ndi omwami yalaama yo nayo nnono siba giri saifu eyo nayo nnono nina kino kyenalabye kanaye kankigambe wano tewali kiraamu kiwandiike so kiri naye bw'otunuulira ewaka wali balina ekintu kye bakola nga bagoberera kiraamu oba wakiraba ku ntaana ensima y'entaana engeri gye basimamu entaana bajawula ku kijja kye batugamba nti ekikadde era nga mu mbeera eyo batusiiga ekifaananyi nga batugamba nti bakikola lwansonga omugenzi yalama kumuziika kumpi ne mukyala we ate nga mukyala we tasobola muziika ku kijja kiri maini kati eyo tuba tetuli mu kwakinologi nga nti kituufu waliwo ekirama ekyakolebwa entaana weeri era kizibumu kuba bwe tutunuulira entaana weeri ya Bosco eriraanye entaana ya taata ate mukamwana tagenda ku kijja eyo nayo nnono ekyalusowe entaana ya Bosco eri mu mbiriizi ewali entaana ya taata mukamwana tagenda ku kijja kati awo bwe bagambira nti ennono okusinziira ku Saimu kyabadde agamba nti omwami yalaama bamuziikanga kumpi ne mukyala we kati ng'ageraageranya ku ntaana eri n'entaana eri ekyalusowe eriraanye eddalo lya taata wa Bosco mukamwana tabawa ku kijja Saimu ogenze n'ogamba entaana walaba gwe waliyo mu kulambula kwennyini okw'omukulu w'ekika ne batulaga nti nekyayawuza Bosco ekijja kye okukijja ku kiri ekiri main lwansonga nti waliwo ekirowoozo nti nga mukyala we bw'afa bajja mmuziika awo kati ekyo saakijjukira ne mmanyi nti
lwaki Bosco bamuteeka okulirana alirana taata we aliranye taata we kuba ate mukamwana aliranye taata we omugenzi Salongo Lukindu ate nga wano mu Buganda mukamwana tebamuziika ku kijja okujja nga bamuziise empugwe mu maka ge eri namwandu gyagamba baziike olwo wekisobokera okumuliranya bba naye kati nekyalusowe omukyala tebamuziikayo kubanga entaana ya Bosco weeri we bagisimye waliwo entaana y'omugenzi Salongo Lukindu taata w'omugenzi Bosco Bitanda bwe tuba munono mukamwana taziikibwa ku bijja kale tukyagenda mu maaso kubanga tutunuulira ensonga abatulaba ku TikTok mwebale kugoberera namwe abatulaba ku YouTube tuli butereevu ku Celebrity Track tune same official then Vicky wali wano ku ground okusobola okubeera nga atagattagatta ebifaananyi ebyo so ndowooza olunaku olwaliro epozi ndabyeko n'omukulu wa Masaka Dairy naye ayina kampani nene nnyo bali babiri balamba Masaka Dairy okimanyi nti kampani nene Masaka Dairy yamwajinze ne Bwekusi Media bali babiri balamba sebo wa Masaka Dairy jangu tukola akantu olaga wa bakyali kali akantu TV mutesa ku TV ndala tutumira abeeni TV emisana tuku kale kasana ffe tulina ezaffe ate tezinnagwa so awo nno we tuli embeera bwe tubigenda maaso kwera nga ate etambula tukyalimu wano kitegeera bulungi twandibanga tutandika butandisi naye ndowooza nga bwe tubadde twogera wano ekigendererwa kulaba nga omulamuzi tasalawo abawa chansi zonna naye wansi awo muri yaddembe kati mmwe okujja ne mugamba nti mu nnaku z'otuwadde olwaliro walaayi tutuuse ku nzikiriziganya kale abakulu akasiriikiriro kano mmwe mukalowoozaako ki munaafuna kye mwagala mulowooza kubanga ebiseera ebisinga ekintu bwe kimala ebbanga ddene kisobola okuvaayo nga kitagadde oba kati wano buli omu yavudde nga azze alina kyayagala atandise okwekyusa naye batuwe tuziike nga bwe tuziise haja salaamu aleikum. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Embeera ogiraba gwe kuggwa olowooza otya kusingira ebintu nga bw'obiraba essaawa zino abantu babayise mu chambers paka na katuli mu ssaawa emu gye tukyali eyo ebintu kino nze kyendabamu mbeera ya nkomerero kubeera nga omusajja afudde mukazi we takwatiddwa mu nsonyi amulese ku nsi abaana be bambi nabo balimu kyakwewuunya kigambo kiba kyakwewuunya n'omulamuzi yennyini kyanaasalawo era tikigenda kunyoma bw'anaasalawo nti baziikibwe ku kika ate oli yebba yeyafudde bw'asalawo nti agende wa mukazi ate aleke ekika olaba nga mu butuufu omukyalo ono singa yeekuba mu kifuba ensonga eno n'agireka kuba kati buli ludda mukazi alina abaana 7 mu makoomo abasatu bagenda omumulamu naye era ng'embeera ye tiyeyamusabira atereere kati otunuulira abaana bano abana abaliwo bwana buto mbeera yeeraliikiriza naye ebyo byonna biraga mulembe gwa nkomerero kubeera ng'omukyala balamu bo n'omukulu w'ekikaze kati embeera eyo yakweraliikirira era singa kisoboka baalige nti baziike nga bwe balabye kuba kati mbeera yayonoonese
ebintu byayonoonese. Twakedde wano twali tulowooza ssaawa nga 4-5 binaaba biwedde, kati situmanyi na kigenda mu maaso. Olaba nga mu butuufu mulembe gwaffe guno gwonoonese. Kazi okuyimira mu balamu bo kulwa kika kigamba kino naawe ogamba kirya kitalo. Ndowooza ensonga mugiwulidde. Musisi bw'obadde eyo n'ogamba kojje Essebo badde sinza ogamba otya mu Namasaka kozi eno constituency gye wali oyagala ne bagikumma kimanya kabonera yeno yennyini ssebo we wano wennyini wetuli ne artist yasta mwawangula fa abagirina ogamba otya empulira bakyakukuta ndi bagenda mu kkooti emisango weegiri bigenda bitya gye tuli mwebale kujja tulabako e Masaka mwe tuli tuzze amin kakati oli w'e Masaka ebintu obadde obiraba ngeri gye bibadde bitambulamu ku mutimbagano mundaba eyo olowooza ki ekituleetedde okukandaalirira ennyo paka wano gwe tuli n'obugagga wewali kalumanyireraawo ate omwavu bamukayanira kati singa twaggwadda kyaggwadda naye kakati bw'obeera omugagga I think ate n'abantu be balinamu ate n'abantu be balina kakati awo tukyabiraba naye nga ekisinga obukulu mulimu ebyobuwangwa mulimu ebitali bya buwangwa so ekisinga obukulu I think nti era kyandibadde wakati wa famire ezo nze nga bwenzize nzisaba era nja kweyongera okuzisaba nti bino byongera kwanika famire kulaga buziina bwabwe oba oliawo ekintu ekitali kituufu ekitali kirungi wadde n'akatini so okukkaanya ne tuwerekera mu ganda waffe nze abadde nga kitange kubanga mbadde mumanyi personal mbadde mumanyi era yampagira nampa ne ku ssente enkalu ez'okukozesa mu kalulu naye sirina sse yonna mu famire ye kubanga ye yabadde amanyimu era yabadde mukwano gwange so ndowooza nti kino mu kifaananyi kye tekigwanidde kye tuliko kino kyetugenda mu ssaawa mu kifaananyi ky'engongo tekigwanidde tekyetaagisa ate era tekigwanidde kubanga ng'omuntu kiswazaamu aba famire ne bwe banaasigalawo ab'eŋŋanda bajja kusigala bateekebwamu olukongoolo okusinziira ati NSide gye banaalonda nti yeekize oba yeewangudde ne batugaa nti omukyala yawangudde ajja kusigalwa ateekebwamu olukongoolo era bwe batugaa nti mwami yawangudde era sitiiru olukongoolo lujja kusigala zombi singa tuba gusaliddwa busalwa olukongoolo lwakusigalawo sekendire bwe gusalwa mu nsalwa yonna gye gusaliddwamu bwe bamuziikewo omukyala kitegeeza nti abafamire ate tebajja kgendanga wa mukyala ng'okuziika kuwedde bwe bamuziika ewa famire kitegeeza omukyala n'abaana be obagoba ku kitaabwe njawukana ki ezo eziyinza olobera abaana okudda ku kika kuba kiri kika kyabwe anti enjawukana entuufu oziraba eziriwo nti kati teziri mu kika newankubadde nga zeesigamizibwa ku kika naye ziri between family nti famire eno esika omugwa teyagala famire eri kyeyagala mu obuwangwa bwonna bwasobezebwa bwe tutunulamu bwe batugamba nti ono Ssaalongo ateekeddwa kuziikibwa ku kijja tatandika kijja okusinziira mu buwangwa ate era mu ngeri yemu ne batugamba nti Ssaalongo ono yasika
ekyo kiba kikyamu n'ekifundikwa ekyo si kituufu mu buwangwa bw'ofuuka Ssaalongo mu Buganda ekifundikwa kino eky'obusikaati ekyo kikugibwako ekitegeeza bwe tuba tugoberera buwangwa butuufu olunaku lwe yafuuka Ssaalongo ekifundikwa ekifundikwa kiba kyamugibwako aba takyali Ssaalongo era bwe baba tebakimuggyako ate eyo ensobi eyinza n'okuba nga yeyamuviiriddeko okufa kuba kyo kiri ekifundikwa kiba kisigala kibanja omuntu omutuufu okusinziira ku nzikiriza z'obuwangwa okusinziira ku kebampadde ahandi kati tuli tubadde tulina ekigamba nti omugenzi Ssaalongo ate yasika kati mukulu Musisa ŋŋambye nti omuntu the moment kasimaliriza okusika bw'ati azindi okusikira omuntu ekifundikwa kimugibwako ekyobusika kasamala akufuuka Ssaalongo kakitegeeza nti nno bwe kibanga tekyamugibwako enno ne bayasobezebwa wali mu ntandikwa kitegedde so kati ekyo kyennyini ekyo kiyinza n'okuviirako akabasa akatta omuntu kubanga kyekifundikwa mu buwangwa kisigala kibanja sekendire tosobola kugamba nti ono Ssaalongo tatandika kijja ng'abafu bali 3 basooka ne baziika 2 ku kijja musaze nakipya byonna byonna byebitulina wabijjawo bujja ogambye otya basooka ne baziika bali 2 babakwata ne babatwalayo ku kijja ne basooka awo Ssaalongo aba atandise abaana tubaziika ku 8 Ssaalongo tumuziika ku 12 Ssaalongo aba tatandise kijja kiba kitandikiddwa 2 abalala so ekyo nakyo eyo narrative nayo toyinza gireeta kakati ekituufu kye tulina okusinziirako ekituufu ekyokusinziirako kirina kudda mu famire bino bye balimu bino biweebuula linnya lya mugenzi okusinziira ku maanyi ge n'ekitiibwa kye tulina kunoonya kiki ekitaweebuula mugenzi kati ne tukola ekyo kubanga ne mu bulombolombo basobola otukubirayo mu bulombolombo bamaze anti bonna buliwo tebusitanding bwe twali tunyumyako nemuzeeyi luli katono nnyo kati waliwo ekijja twandibanga abakulu bavuddeyo kubanga ono nga bwetukadikira wennakinsige yono kale ndowooza tugenda fuluma ne maama nga alinga atali musanyufu embeera bweti bwerabika kyandibanga bamaze okukatyemula tugende ebweru tulabe embeera nga bwebadde tusuubira briefing ku bibadde munda eyo tusuubira nti nno bagenda kubanga batubriefinga ku mbeera nga bwebadde abono tugenda kati wansi mpola mpola okkirira mpola mpola ne bataka kukoona ssebo twagala kumanya ki ekivudde mu luulingi simu eno ogifaako taata ate ne tulala kutya ebyo byonna tugenda bitegeera tutuuse wansi tugenda okuba nga ali tubitegeerera
gafubana nnyo okulaba nti tewali lusalosalo lubaawo. Bino mbirabanga ebyazze n'entiisa eyabaddewo. Sikakasa nti birina ekigendererwa kyonna era bijja kuggwawo nga bwe byazze. Oweekitiibwa omulamuzi asazeewo John Bosco Ssennyonjo azikibwe Kyalusowe ate wayitewo olunaku lumu bazzukulu bange oba baganda bange museeryo abaana ba Ssennyonjo bazikibwe Mpugwe naye nga wateekwa okubaawo olunaku lumu era abantu bonna basobole okuziika ku sayidi zombi era nze nange mbakakasa sayidi zombi nja kubeerayo nja kuziika Ekyalusowe ate n'Empugwe nja kubeerayo. Kale ndowooza ensonga mugitegedde bassebo ne bannyabo okusinziira ku kusalawo okwaliwo luli nga namwandu tannalemererwa tannagaana kusayininga oyinza okugamba nti omulamuzi era amaintaininza okusalawo okwo okwasooka era ng'okusinziira ku bye tufunyeeyo omwami negwe oli wanna bakyateekuba mu mutima essaawa eno agamba nti ogenda kujulira bino bya bugagga Bosco alese buwumbi obwo bwojulira no n'emirundi 10 entegedde obulumi bw'okuzaala mama Bosco kaziika omwana we kubanga bano abakazi bafuna bafune abakazi bafune tamanyi Bosco gye yava na nnyina mama Bosco aziika omwana we abakazi basanga abasajja nga bakolamu olusente nga bazadde be babateeseteese ne bajja ne boonoona abasajja nze nkyogera kubanga nazaalibwa n'abaana balenzi God Bosco bamutuwadde tugenda muziika Bosco katumuziike e Masaka Ekyalusowe ku bijja bya kitaawe ne nnyina kwe baliziika nnyina kubanga be baziika n'ekitaawe. Kooti ya Masaka ekoze bulungi nnyo esaze bulungi nnyo era tugyebaza kubanga ffe okuteekamu obudde bwaffe tubutaddemu lwa mukwano gwa Bosco tetubuteekamu lwa mukwano gwa mukazi kubanga oyo omukazi Bosco yamutulaga ffe abali wano tewali atalyanga ku ssente za Bosco. Bosco abadde musajja mwetowaze yamufuula obwetowaze maama we mama wa Bosco yafuula Bosco ekyo kyali kubanga ye yamwetowaza okubeera nga mwetowaze ng'ensinensi z'abantu zizo muziika singa mama ate yamwetowaza kubeera nga yamukuza nga mwana mulungi singa tetuli wano. Twebaza maama wa Bosco n'abantu ababaddewo nga bagoberera ensonga eno n'aba midiya NTV Bukedde TV NBS tubeebaza okubanga mugoberedde ensonga eno. Ffe tuli bantu ba bulijjo Bosco tetulina bwe tumuyita tuli basuubuzi naye Bosco abadde musajja mulungi mu bondi nze nalaba Bosco nga ntunda mmotoka nga ntuusa mmotoka mu Pio emmotoka yali ennamyo n'okunnema olw'omusolo Bosco n'aŋŋamba totya bambi. Kaakati nga bw'oyinza okulaba muganda wa Bosco Mike oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi bino ali mu kufuluma okusobola okubeera nga ate agenda ndowooza mu nteekateeka ez'okuziika okwawamu. Abakulu bano nga bw'oyinza obbalengera wadde ng'omuntu yafudde naye oyinza okugamba nti bafunye ku ssanyu at least bamuziike we baagala. Twala abaana ffe ne maama tuziike Bosco. Nze ndi musanyufu ku nsala ya kkooti era neebaza kkooti y'e Masaka n'omulamuzi abadde mu musango guno olwakino ekikoleddwa. Mpozi ekyenjawulo waliwo abaana okubajjako DNA ne maama waabwe naye nga yensala nze ngisanyukidde katuziike Bosco ne Namwandu aziika abaana. Bw'anaaba asobodde okwekuba mu mutima singa nze omu ku lwange kyali badde kirungi ne yeekuba mu mutima nakkiriza n'abaana ne baziikibwa n'ekitaabu. Yeni egena kujibwa ku bagenzi bokuba n'abaana bakyali abalafu n'abaana nabo bagenda bajjako DNA. Ate abaana bakyali abalafu abaana abakyali abalamu kijja kuba kya luvannyuma.
Okay, oli agayinza okubuuza lwaki ate kya DNA kituuseewo? Amanya nze Lwasa John Baptist Teesi nga ndi ku ludda lwa famire y'omugenzi naddala omwana Mike. Nze ndi musanyufu olwa kooti kino kyesazeewo kuba namwandu n'okutandikira ddala twamunnyonnyola ne tumugamba nti namwandu bw'oba osazeewo okuziika baana bo genda obaziike naffe tuziike Bosco. Kati n'olwekyo ndi musanyufu olw'ensala ya kooti eyo. Era ndowooza kizze lwakusika muguwa oguliwo kubanga gwe bw'ogamba nti abaana ogenda baziika eri ate ne kitaabwe bamuziika eno nga kooti eyinza okubaamu wayinza okubaawo okwemulugunya yensonga lwaki kikoze kizze. Okwemulugunya kwa DNA ekuze ku saidi ya famire bakoze ku saidi mu ndaba ya mulamuzi. Mu ndaba ya mulamuzi kuba naawe oba okiraba bulabi bw'ogamba nti taata w'abaana bamuziika awalala ate gwe abaana naawe obatwala awalala okiraba nti ensala y'omulamuzi eba ereetawo ekya DNA. Naye nakyo tukigumidde situgirirako buzibu. Fe okuziika tugenda kuziika enkya Bosco tujja muziika enkya. Sawa zino enteekateeka kale tukyagenda mu maaso celebrity track kwetuli sema official kwetuli nga bw'olengera embeera nga bw'eri wano ku kooti kakati ensonga ozirabye akantu kano aka DNA kuba tetunyigiriza nnyo okukola ku baana DNA tuba tetunyigiriza nnyo. I think obwetaavu weebuli obwetaavu weebuli olw'ebibaddewo byonna n'okusika omuguwa okugenda mu maaso naye ensala y'omulamuzi gye neewuunyizaamu nze ng'omuntu nti tatengeredde singa abadde atengeredde oba oliawo kibadde waliwo obwetaavu obw'amaanyi. Kambuuze waawo otadde mu mativu oba toli mu mativu waawo basazeewo kuziika oba kubaawo kwawula mu baana? Kwawula baana ku taata. Nze ndaba nti waliwo obwetaavu obw'amaanyi ddala okuziika taata n'abaana be. Abaana we bali we baba bateeka ne taata naye kati ndowooza ekyo kisigadde mu buntu oba bakikoze mu linnya lya kubalansinga maama aleme kunyigirizibwa nnyo ate bamaama bonna maama Nazaala ne maama omukyala alisi buli omu afune waawummulira. Kati ekyo si kye kyandibadde ekikulu. Ekyandibadde ekikulu kwandibadde kuwa mugenzi kitiibwa mu mbeera gy'ali mu. Bosco abadde muntu w'amaanyi. Bosco tosobola kumwawula ku baana be naddala ng'afudde. Ye kiki eyandyagadde singa baana abo nga be bamusooza okufa yandyagadde nnyo bamugalamire okumpi ne waali. So tosobola kubuusa wiiru ya mugenzi kitiibwa wadde nga teri mu buwandiike. Omugenzi nkakasa ye nga ye teyandyagadde kwawula kumwawula ku famire ye ku baana be naye bwe kibanga kye kisaliddwawo kati tusigadde kimu kwegayirira mukyala butayawula baana ku taata. Butayawula baana ku taata obwetaavu weebuli bw'amaanyi nnyo abaana okubeera okumpi okugalamira okumpi ne kitaabwe. Kale tulaba naye ndowooza tuzzeeyo ate ku ground like two because mu kooti lwe twasemba okubeera wano omulamuzi yali akoze ensalawo bw'eti yali ekkiriziganyiziddwako taata aziikibwe ku bijja bya bajjajjaabe then maama atwalibwe abaana batwalibwe ya maama sooka ojjompeemu taata. So tuzzeeyo ku ground 2 we twali omukulu ogamba otya? Ensalawo y'omulamuzi tuzzeeyo wali era bwe twafundikira namwandu ali akaagaana okusayininga. Ekyamazima ketusooke twebaze omulamuzi ate twebaze ne baganda baffe bano okukuuma ennono n'okugoberera bajjajjaffe wano mu Buganda nsonga nkulu n'ekikookutuula nsonga nkulu nnyo ne babaako kye bateesa era famire zonna wozeegendereza zibaako n'olunaku lwe zituula nga waliwo ensonga gye balina okukkaanyaako ey'essimba era nze kino ekyo tunabadde nkisuubira lwakuba kikyuseemu katini. Obadde osuubira kiggwe? Kye nabadde nsuubira famire ng'etudde gwe mulamu waffe
oli waddembe okuddako emabbali n'owuliriza babbaabo ne bassezaala kye bagamba oluvannyuma n'ogoberera ekyo kuba oba mukazi nga twakuwasa okukuuma ennono n'obuwangwa n'okussaamu abantu abakulu ekitiibwa. Nazaala yabadde talinya madala kujja mu kkooti. So abakyala bali eyo mwenna tubasaba n'obwewombeefu, teri tteeka lyoyinza kuleeta mu famire gw'omuntu omu n'osinga kuba ekika kitambulira ku mateeka gaakyo. Omukyala yenna beera mukakkamu, totunulira byanfuna oba ki, naye kyetusaba mu bulamu bw'ensi eno tuwe abakulu ekitiibwa, bakadde baffe, bazadde baffe, abakulembeze bonna ab'ennono tubawenga ekitiibwa kuba ebyo twabisangawo. Bajjajjaffe baabitandika dda si byakaakati, tewali kukyusa mulembe. Nsaba ffenna tubeere bagumiikiriza, tubeere bakkakkamu. Neyanza nnyo ssebo. Kale enteekateeka ndowooza ogiwulidde. Abantu sayidi eyeeri ekyali nnyiivu, abasanyufu bakyali basanyufu. Mukyalo ono twamufunye katumubongereko. Tuyingira mu nsonga zino n'atutuuza n'atubuulirira. Naye gwe oli wanna bakyateekuba mu mutima. Essaawa eno agamba nti ogenda kujulira. Bino bya bugagga Bosco alese buwumbi obwo bw'ojulira. No n'emirundi 10. Muka Bosco bw'oba waliwo akuwabya genda otuule mu kasonda mu nnyumba yo ng'oli wekka oba genda otuule mu ndabirwamu. Mu ndabirwamu yo genda mu ndabirwamu yo weerabe otegere ne mama Bosco kyabadde aliko. So nze mbadde nsaba mukazi gwe wummula bino tebiriimu kujulira. Ate we binaabaamu okujulira nja kudda nga ndi mulala. Nja kudda nga ndi mulala muka Bosco tomanyi nnyo. Kwogeza n'ojulira mu musango guno ogw'ekisiru gwe wataddeyo ng'olumya abantu obamalira obudde ojja kiraba. Nja kuddira pasi. Kale ensonga bwezityo bwe ziri. Abantu bakyalina kye batubanja. Balina kye batubanja kubanga ekyatuleese ekyali kisookera ddala kyabadde kyakubawa ruling nga ekintu ekigenda okubanga ate kitambula. Lubyanza jangu kwate spidio Lubyanza oseka ki mu biseera bino bye tulimu? Ebyo bwe bityo ebize sofa badde nsaba embeera nga bweti bwezze abalaba Saimo Kawalata n'abalala bali ku celebrity track tuli ku bikutu ebiri miramba bane nekubira kalamu netaga yakasimu netaga yakasimu nesi yayine nnyo nemba bisobola okukamuwa Saimo n'akampa ibana esimu eno epopu 2 kati mayi muweze kuwereddeko ddala betufune yammeka eno tetaga kusimu kamitwalo nkaago bansanvu simu ya bei simu yemtwalo ebejja kukola emirimu nga tonsanze nga nina ebizibu nandibadde njigula kati iyo simu bane netaga kano kabikoze kamimaze buli omu asuubiza buli omu akoleddeko bukolezi naye twetagayo kasimu bw'oba osobodde okatuwe tusaba busabi. So kakati abantu baali bakutuuma ttiimu eno ensala y'omulamuzi katuziika abaana no buli omu aziika omwana we ndoza yengera entuufu. Omulamuzi akoze ensonga buli mbuzi ku nkondo yayo naye lwakuba nina kyendaba enjawukana mu famire. N'akantu kesitegedde wakati nga bamaama bonna at least balina justice gye bafunye akantu ka DNA kategedde. Ndowooza bana abatiimu ab'ekyaluso basabye DNA ku baana nga akanyigirizaamu naye niwe mulamuzi amaze okukayisa. Ndowooza ekyaluso we yasabye DNA ku baana ekolebwe ku baana bali ndowooza ne bakiyisa naye katulabe gye gunaggwera kati kitegeka naye kankubuuze kitegeeza abaana tebagenda zikibwa nga tebabajjeko DNA baba babajjako sampo balina bajjako sampo nalina okufumita omufu nako sikategeera bulungi naye setegedde okuzikako kwadde bana baba bategeeza okusinziira ku kiriwo
okuleka mpulidde waliwo ayogera ku kyokujulira ekyo kiwuliddeko ekyokujulira nkiwulidde naye mama tunaaba mu ebyo okujulira tunaaba mu ebyo byakujulira nakyo kibuuzo ngamba ffenna kuba ebintu bino kati okimanyi nti ogwo mulundi gwakuna mulundi gwakuna nga tebiggwa n'omukulu w'ekika yasalawo bw'atyo ne bigaana kooti olwasooka yasalawo bw'atyo ne bigaana nogwo ekyokujuya tokiwagira sikiwagira bigwebe tunaaba ku ekyo tetuukole osobola okgenda okukola ffe ne tumaliriza bino bivuddemu ebyammwe bivuddemu kale tuli mu kuwumbawumba nsonga eno